engeri gye kiri nti amawulire gatambula ku speed eya yiriyiri. Kakati wannange amawulire gatambula okuva mu ddwaniro Amerika ne munywanyi waayo Israeli nga balumba Iran nti Prime Minister Netanyahu owa Israeli mufu. Kati ate ku side eya Iran nga batugamba nti Majitaba nga ono ye supreme leader omupya omulonde nti naye ali ku bisago eby'amaanyi. Kati tugenda mu ggwanga erya Israeli twagala okumanya nti ddala Netanyahu mufu. Ekituufu kiri nti tewaliiwo kukakasa kulaga nti Prime Minister owa Israeli Benjamin Netanyahu yattiddwa, kubanga amawulire oba rumors eŋŋambo ku social media zino zigamba nti yafiiridde mu missile strike oba bamuassassinatinze, era nga claims zino oba enjogera eno amawulire gano bagamba nti si matuufu, era waliwo amawulire outlets eziwerako ne ba fact checkers nga bagamba nti si matuufu. Kakati key points mu nsonga eno nti amawulire gatandise oluvannyuma lwa media okuva mu ggwanga erya Iran wamu ne social media posts nga zigamba nti missile yakubye ekifo nga kino Netanyahu mwe yabadde. Ba Israeli officials ba fact checkers bagamba nti tewaliwo bukakafu bulaga nti yattiddwa, era bagamba nti ebyo byanjwanjwe misinformation. Kati reports endala zo zigamba nti amawulire gatambudde nnyo mu kaseera akatono ennyo online nga olutalo bwe lugenda mu maaso, ekintu munnange ekyaleeseewo amawulire okutambula nga gali unverified okusinziira, naye nga jjukira era tetujja kujjawo kiri nti oba oli awo waliwo ekiriwo. Kati bano bagamba nti Netanyahu mulamu era tewaliiwo credible international news agency yavuddeyo okubeera nga ekonfaminga nti mufu. Ekyaleese amawulire gano okutambula Netanyahu yattiddwa nti wabaddewo missiles okuva mu ggwanga erya Iran zimutasubwa ne drones zimutasubwa, era nga bagamba nti Iran yabadde eronkinze missiles nga ziri eyo mu bikumi na bikumi ne zi drone ng'ezoolekeza eggwanga erya Israeli nga bategetinga enfo ez'enjawulo. Kakati posts ezimu online nga zigamba nti emu ku zo missiles yakubye ekifo ekiri linked ku Netanyahu, ekirina akakwate ku Netanyahu, era nti awo eŋŋambo we zaatandikidde nti yafudde. Ate nga waliwo media outlets era nga zino za mu ggwanga erya Iran nti zaatandise okubeera nga zisaasanya amawulire nti Netanyahu ayinza okuba nti yafunye obuvune oba nti yattiddwa mu bulumbaganyi buno, naye nga tebalina bukakafu bwa providing. Era bagamba nti n'ebimu ku byaleese abantu okubeera nga balowooza nti yafudde, nti okubulawo mu bantu mu public okumala akaseera, baga nti ennaku ntonotono eziyise mbu abadde talabika mu public ne mu butambi nga taliimu ne mu meetings ezimu ne zikansolingibwa, era nti kino ne kireetera abantu online okulowooza nti waliwo ekyabaddewo naye nga zo meetings zakansolingibwa, ate era nga amaze ennaku eziwerako nga talabika mu bantu, ennaku entonotono. Kakati awo muganda wange era oba olina okuteekawo akati n'okasimbawo. Kakati nti waliwo n'ebifaananyi
ebya AI bye bafulumiza ne bu video buli fake nti obumu ku video obukoleiminga nti ddala strike zaakuye mu kifo mwe yabadde bwagenza okunoonyerezebwako nga bukadde era nga obumu bulina ebifaananyi byebageneratinze nga bakozesa AI, ekintu ekyaleeseewo amawulire aga misinforminga okubeera nga gatambula mu bwangu. Kati ensonda zo zigamba nti mulamu kubanga mu ofiisi ye yabadde efulumiza n'ekifaananyi kye ng'ali mu security meeting okakasa nti ddala kituufu mulamu. Kakati munnange ebyo nga biri awo ate nga amawulire amalala sayidi eri ku sayidi eya Iran ng'era nabo batugamba nti Majitaba Khamenei yafuna obuvune naye nga reports zo zigamba nti mulamu newankubadde nga yafuna ebisago oluvannyuma lwera lwa aerial strikes eza Israeli. Kakati Israel air strikes ku ggwanga erya Iran ennaku z'omwezi nga 28 February 2026 zino zaakuba compound mu Tehran era nga bagamba nti obulumbaganyi buno Ali Khamenei mwe yafiira taata wa Majitaba ne ba family members abalala abawerako. Kati Majitaba kigamba Khamenei mbu naye yaliyo bw'atyo n'abuukawo n'ebiwundu ebiwerako era nga kigambibwa okuba nti yafuna ebiwundu ku kugulu, mukono, ku kigere, yafunako ne cuts ku feesi ye okulinaana eriiso erimu. Kakati nti olw'ebisago bino bye yafuna security n'ebyanga etya tiwayinza okubaawo assassination singa alabikako mu bantu nga tanaba kubeera nga yeetegeka kubanga ye supreme leader omupya omulonde obw'eggwanga erya Iran. Kakati situation eriwo Iran officials bo bagamba kyali safe and sound era akyaddukanya ensonga z'eggwanga erya Iran newankubadde nga alina ebisago. Reports endala zo zigamba nti ebiwundu byali biri light si byebiwundu ebiri awo ebyamaanyi ebitiisa era nga tebatuwa kale details kusinga waawo naye nga batugamba nti Majitoba yafuna yakosebwa mu strike omwafiira kitaawe Ali Khamenei naye nti mulamu gyali era nti ali mu kurikavaringa mpola mpola asobola okubeera ng'ajja mu bantu bamulabe. Kati munnange ebyo bye bifeeyo Netanyahu Prime Minister wa Israeli mufu nti yattiddwa nze naawe naye nga batuulaze ebifaananyi nga oluli ali mu meeting ne ba ministers ate ng'eno ku side ya Iran kituufu nti Majitaba yafuna ebisago mu airstrike emwafiira kitaawe ne ba family members abalala naye ye mulamu era essaawa yonna avaayo n'ayogera mu bantu.